Abasajja babalese Mukati ningamba muri Masaka. Mwabaddeho ima mwabaddewa. Ye New England oyo balina okujja wano tubayigirize ennyambala. Tubayigirize diet. Chobola bayunga bushifti choba tebalabika wazzo balaba tebalabika. Agata ono n'agata. Nze kinetagisa wano shift. Okumakinga ends meet. Chobola babayimbi be Uganda. Betanira wano bulishe y'omulembe y'amaanyi wano shiba ani bajja wano ate buli ajja tumula bajjula. Abasajja kamiri yaze bagenze gatta shift tebalabiseeko ne beekwasa mbunuupu mbusimanyi tetwamulayo tebalabiseeko bagatta shift. Desire Luzinda yaliko wakabi ali awo yali tayalinga. Okay. Angela Kalule yaliko best vocalist yali tayalinga ali awo. Sekamati yaliko best entertainer awase ali awo. Namulabye akola interview awo nga yevedde bwati sente zaabwe bazibalyako ng'ali awo okirawa. Ani okuwa interviews ani agirina gye yaliva Ragabe ali awo musajja. Waliwo abasajja abaali ba journalist abaakabi namulabye ali awo agaddewo ng'akuwa bibooziboza. Bonna bali awo yasooka wa Medimo baate bacyankana kine Medimo n'asala Atlantic n'ajjeyi. Okiraba bali tired. Bungereza yeetaaga certain quality okubeera wano. Ogenda kukola mulimu ki? Kakati gwagala comparing ka CNN ku BBC. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebaleko baganda bange mwonna wowangalira okubeera ng'otufuna bulungi nnyo. Yenze Sakozi Farouk ndi wano mu Spirit of America bagiyita Massachusetts bagiyita New England. Okitegeera wano wennyini omuzannyo gw'education the Health gutandikira wano New England mu Massachusetts. Okitegeera kakati ono gwendi naye muganda wange ali wali mu kibuga ali mu London wali mu United Kingdom tumenye ensonga z'Abamerika bano ze babadde bajja bagamba UK simanyi biki kakati byonna muganda wange asikachozi wali okubeera nga atubuulira ebituufu tubuulire abo beejubisa oba tebeejubisa oba kyekituufu babuulire abantu eggwanga genda maaso. Tuli pad by sozo yagamba nti munange oba olina ebyawaka eby'omunju ng'obikoye bimuwe kati Uganda abayo mobile shop bijibo bagamba tikole genda ku www.mobileshop ngofuna gadget eri ku munendo gadget kubira ddala ekintu nga kiri sawasawale okitegeera. So gendawo obeere ng'otegeera ekigenda mu maaso. Ndine Kasozi okuva wali mu London. Kwanjita. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekiriho otidde. Alhamdulillah. Anze ndi alali. Oli fiti? Best. Oli ludda wa? Tottenham London. UK. United Kingdom of Great Britain, UK. Abantu bali mu United States of America. Ne United Kingdom of Great Britain yentandikwa ya buli kintu kyonna okubira ddala ku democracy paka amasaawa gonna wano bagakyusiza tewatuuka Greenwich. Otutwala misinde owaayi eno bagiyita United States of what? Eno bagiyita United Kingdom of Great Britain. Okuva ddi Abamerika babuuza okuva ddi? Since forever. Kubanga United Kingdom of Great Britain ye yavumbula America.
Hey. Ngejijawa. From scratch. Eh? From scratch n'amugamba nti kakati gwe nkutemeddeko wano woyita matwale ga Bungereza. Eno bagita +1. Muli ku +44. Eno +1. +44 kasangwawo kubanga ebintu byonna wano bitandikira oluzungu buli kimu kyonna byatandikira wano ne bagenda nga bagabanya. Bano abasajja be bakolonizing ensi yonna. Abangereza. Betaga respect. Abasajja baabo bakolonizing ensi egi mu Africa egi. Liberia. Ate yesinga obwavu mu Africa, Liberia. Soko nnyonnyolawo nnyawo abasajja b'Amerika bakola bata. Abasajja b'Amerika history waabwe ne bw'omussa ku batawera kubanga bwe bajja colonizing balondayo Liberia. Ate Liberia yensi esinga okunaku teri kiriyo kubanga bwe bajja banyakula bunyakuzi. Bungereza ne colonizing baani awo abali obulungi. Bungereza nesookera ku Uganda negituma the Pearl of Africa ogimanyi. Nkimanyi. Tanzania, Kenya, Nigeria, Cameroon. Ensi zonna eziri awo nsi za Bungereza. Matwale ga Bungereza. Nerumba na America nayo negicolonizing, nerumba Pakistan, Bangladesh. Kati kitegeeza Bungereza naye bagamba nti Bungereza yayiike vivi wadde mwakira naye mwayokya. Temulina kantu eyo. Eno ate kakati bwe ba pound sterling nga ye best currency mu nsi yonna. Ate ogamba otya abasajja balina ssente ezimenye ssente zonna ng'ozitadde ku US Stock Exchange. Sterling eri waggulu. Bungereza ekigini yakikuba. Ebintu byonna ebirungi bitusookera wano. NHS kakati gwe watambudde states zonna ozimazeeyo. Sinaba kulaba sisitimu yaabwe eya health eri etya. Ogitandisawo mu intro n'ogamba nti wano wasookera education and health we bitandikira naye national health wano wetandikira. Era abasajja abo Trump yajja awo n'aleeta olukujjukuju nga yagala kujja kugula abasajja bano. Atya yali agala kugula NHS. Agireete is the envy of the world. Kubanga wano sisitimu ya wano y'obulwadde kitegeeza nti gwe Faruku bw'ojja wadde wavudde Uganda kuba olina ssente z'osasula surcharge pound 6 ng'ofuna visa. Ne bw'ojja wano n'olwalirawo omutima bagujjanjaba ku ssente zo wasasula ezo ku bwereere. Kakati nze bwe mba wano nga ndi wano abasajja banzikiriza butuuze bwange mbulina ekirwadde kyonna neetaaga bwetaazi kukwata ssimu nga nyiga 999 ambulance ng'ejja wano ng'entwala nga bankolako nga bamala okunkolako ebbanga lyonna lyenjagadde nga bansiibula. Ate balina okumpeereza dokita n'asigala nange okumala emyezi nga3. America ate bo bakola batya? Nti byawo byakusasula olina okuba insurance yaabwe enzibu. Kyovula abasajja wagenze sinaakula musajja agabula ku kyaggulo ku kyamisana. Wano okolanga interview wazikola waziranga oli ku kafanta akakakuwomera okajjukira. Kafanta kaako ng'okasipinga. Ewa Arafa nakanyweranga wa Arafa awo. Ewa Arafa nga kafanta kali awo akakakali okamanyi. Bakasogolera wano. Abasajja sinaakula kye bakukolera abo. Tugende mpola. Abdalla njagala tugende mpola. Abasajja bano bagamba nti wekigenda ku nguudo muli bubi. Era muli bubi. Bungereza muli bubi. Anti kati gwe bannyonnyola kirungi nti wasooka Bungereza n'ojjeeri. Enguudo wazitambulirako waziraba gw'oziraba otya? Eziriwa? Enguudo M1, M6, M62 gwe waziraba otya? Tewanyumirwa trips. Abasajja balina freeways, balina ziri ezikuba interstate. Anti batwala layini mmeka? Batwalira ddala 714. Batwala layini nnya bo batwala mmeka? Batwala layini nga 5-6. Awo babiri. Leni 5-6. Bagazi. Bo bagazi balina bwaguuga ziraba ensi zaabwe states 5-5 whatever baziri mmeka. Bagazi.
nenga bwojja wano systems weziri ez'enguudo nnungi wana abasajja bebasinga system ya transport mu nsi yonna TFL Transport for London Bungereza yekola tya is number 1 ku system ya transport underground buses kimu kyonna bagita TFL wagira bawana era wali ozikutane mu mutwe Victoria gundi sani wali ozikutane mu mutwe ng'ozimanyi ova wano noyingira system wagira byeyeyo underground ate bagirina biki bye musinga America Bungereza biki bye singa America TFL is number 1 Transport for London connection njaga genda Woolwich ngira bugizi nti nga nkwata line ngenzija wano ngensula wali dakika 2 mba Woolwich jaga kati nti ejagenda Crystal Palace oba njagenda Feltham ngira bugizi nga connecting anti gundi eruwa Piccadilly dakika 2 nga ndi Feltham oba ndi Heathrow ekyo tebakirina train yabo girindira hour number one every minute train every minute there's a train coming Kewabiraba nabira Victoria line baya kavawe nongene tuka it doesn't matter wali abantu bato wali it's a system ekyo Bungereza yakiko a transport bus bwegamba nti kudakika 5 bus it doesn't matter wali abantu te wali erina okujja that is true 5 past the hour bus 23 erina okujja 5 past the hour bus 25 erina okujja it doesn't matter wali abantu te wali it's in the system Bungereza system ya transport ya chikola ya chikuba kakati mu entertainment wano we wasibuka entertainment eriwa ebyemizannyo ebizaamu amaanyi bimanyi omupiira number 1 sport number 1 sport wagenda buli kibuga kirina timu yakyo kiri independent kirina baro ekitundu Tottenham erina baro yayo yemalirira teyetaaga buyambi kuva mu central government halinge emala okuziisa abantu bonna bali mu Tottenham okukola enguudo amataala buli kimu kyonna era walaba Tottenham erina ekisaawe kyayo kiri independent bw'otambulako mayiro 5 Arsenal erina ekisaawe kyayo kiri independent ebisaawe eno byenkugamba gagade bituze emitwalo 6 bonna seated mitwalo 6 bantu nga batudde biri independent ekirala kye musinga America kiki National Health Service eyo yesingira ddala okuluma ensi buli muntu yenna ayagala omujjanjaba abawarabu abalina ssente baali bonna wano baddukira Bungereza the Great Ormond Hospital is the best hospital for children Great Ormond abawarabu baliteekamu ssente baali baagala kuligula ne bagate bano tebatunda Great Ormond awo ndowooza tewalituukamu kkoba sinna balituukamu Dwaliro ly'abaana is the best hospital for children. Education bakimala wano. Education bagijja system bagijja ku bano. Omwana bw'omuzaala n'okera ku makya n'ozaala omwana Faru. Naaweza emyaka 2 nga bakuwanikira ebbaluwa nti omwana atuuse okusoma. Ng'omusomba ng'omutwala ku nasale. Ng'abeera ku pre ng'abeerawo omwaka gwe gumu n'ekitundu ng'avaawo ng'ayingira nasale ng'atandikayo awo ng'agira paka gw'omulimu gwe gw'olina okukola Faruku ku makya kera ku makya n'aba maaso mwana musenya amannyo mwambaze mutwala asome no charge ate buli kitundu kirina essomero lyakyo buli ne wano bwe kiri kati system baagijja wano kuba abantu be babavumbula kati batugamba nti omwana ne gw'ozadde akeera ku makya nakubira engoma n'ozina naye gwe oba siniya we kakati anti bagamba engoma n'ozina abaleka Omumerika yabaleka baddemu abamuzaala naye mukalense
mbu dola ekola buli all over ekola munsi waliwo ensi ezitakozesa pound naye dola etradinga wonna nga nsi kyetakozesa pound sterling nti waliwo ensi bagamba nti pound eyo pound fe wano soko ziteke mu dola mu ensi ezo gye ziri kato kiraba naye dola bo bagamba ekuba wonna kyova olaba bagifuula namba ki okiwulira eka kufuuka namba 1 nga namba 2 ku pound sterling ate na faluko ekintu soko kyali edola emu bakuwamu siringi za Uganda 13,700 13,500. Yes. Pound emu bakuwa sente za Uganda 14,800 14,500 according to the rate. Kakati omuntu obono omusanga ddi. Nze bwenkwata no pound gange 2 nengaweereza omuntu wange Uganda afunamu emitwalo gye 10. Omusaya wakwata olwa 2 olwa dola oli ajja kufunamu emitwalo gye 7 mu 10 nga 2. Kati ono musanga ddi. Kakati balimba. Abasajja bazze ne bajjayo amamotoka nga Medimo bwe yakugambye. Amamotoka ge bajjeyo abawarabu bweberamu ku dunes tewagenda ye Dubai tobira ebimotoka biringa mamba eyo bimotoka babadde nabyo. Bimamba biye binene bimotoka bya kulwana kuzanyazanyamu bana abawarabu bavuga musenyi wabira. Emmotoka eyo tegenda nako emmotoka egenda kubuko gwa Faruku osokutwala emmotoka eyo ku bukombo gundi eyo gye batolaze eyo Chevrolet ngabo bazitolaze Chevrolet ya fighting adiru ne Manchester United nejo obutitimbe kwa sente egirangira Chevrolet abantu bagize te bagivuga era diru ne kutuka ne yabika mu United ne gizai United yagiranga ku mijozi Chevrolet wala abantu bavuga Mercedes Benz Audi uwe Bungereza zimotoka zotwala ne kubuko kakati gwoso okutwala asimanyi hama kubuko ogenda ku kyalo ogenda ku wasanga ogendera mu Chevrolet ngabo America berimba emipira wagirabye gya mudungu kakalo mpira gutambula Uganda ogulo ya mpira gya kutambula mudungu musenyi yaguno mupira gugula boda 12 empira gyeyo mu gundi wagula mamba saya bimotoka bibawa bisange omumotoka bwe muvuge Bungereza mbubwa yala wakati Mercedes Benz Bekswali na 2020 twagirabye nze najjayo muzinga 2020 okiraba Mercedes kadi waliwo emmotoka esinga wana bange nga bakola Bentley baby Bentley ogimanyi Uganda gye ziri baby Bentley baby Bentley etandika mitwalo 4 aga pound 4 zezivugibwa Bungereza babudde America babudde Rolls Royce Faruku omanyisane zegula etandikira mukakadde Rolls Royce Jaguar ze motoka zabange bakola Jaguar Rolls Royce baby Bentley ne Ford je basajja je bepankiramu eyo Ford bagitwala bone bagala moyi bagala nye binene ebyo biwaga mama wakire biwaga mama ebyo bakwata kibaga ekyo kiwaga mama ne kikebe kya gundi okirawa kati bo Henry Ford musajja Mungereza yavumbula Ford era Ford wano class kati bo bagitwala ne bagigeza bati obanga ali mu lyaka bagala nye binene ebyengudo nawulira musajja akugamba nti fe osokufuga maile 12,500 negwe twavuganga gali mupya okuva just Mombasa maile 500 n'owulirange emmotoka ekutuuse wano okugijja Mombasa gikuba ebusiya negwe ate maile just 10,000 naye okuvuga maile 12,500 ng'ogamba nti you are going to enjoy that olaba oluusi ne Manchester twagala kuvuga maile 3 okwata Virgin eddukirawo hour 2 Virgin buli kyoyagala weekiri oba kanyonyiko ogwe Manchester mudakika Bungereza yakimala buli kimu Bungereza buli kimu kyonna kye batandika Bungereza yakitandika bino ebagamba nti omwana ne bwa osimwe bwakula akubira engoma n'ozina oli abakitaawo kati abo balidera bo baba nakye bagala besitula Trump ne yesitula Bush ne yesu najje wa Queen walala yako Queen wa Bungereza ngageze mu America
be bajja wano ne bagamba mama tubadde tugamba Gaddafi atuli bubi mutuwe ku support tumulumbe Saddam atuli bubi mutuwe ku support tubalumbe naye gwaleko Queen wa Bungereza nti asituse agenda oba Prime Minister wa Bungereza yagenda wa Donald Trump yajja wano Joe Biden yalinya najja wano ate kwajja wano alina genda mu lubiri ewa Queen ye head of state Queen ye head of state. So America ne wekole etya mukyagirinako control kikiringa bw'ogambe message bwegejje etya kapa bwegirabe mu bulumi ebintu byonna bye balina era ebibuga ebisinga eyo gyebiri Birmingham tewabina embiraba Norwich New England New England wano bibuga biri historical birina amakirabu gaabyo nti ojagenda mu kibuga Norwich system weeri kyoyagala kyonna Ticketmax weeri Sainsbury's weeri Tesco weeri Shero weeri buli kimu kyonna kyoyagala mu kabuga Norwich kati bulira bagamba nti minimum wage mukole etisooka mbo mubeera kamwanyi temukola tusooke n'ekyo wano bw'ojja wano mwenensi n'ofuna obufumbo bwo n'ozaala abaana bo abasajja bano bakugamba gwe omuzadde maama omusajja tebakufaako maama abaana bano bw'oba ozadde nga bwe balaba ennina wano biological abaana abo baba babufaluuku biological naye abaana baba baana ba gavumenti kati maama oyo aba employed by the government kyobola aba emufunira ennyumba waasula okusinziira ku baana balina nti alina abaana bana bajja mufunira ennyumba efobere mu flat on top of that ye nga maama bajja muwaayo akasente ak'okulabirira abaana okuba mulimu abaana bo bainvestinga mu baana abo kubanga enkya ye dokita waabwe enkya yagenda okuba pilot waabwe enkya yagenda okuba engineer waabwe kakati gwe maama olina kulabirira dokita oyo ow'enkya kyoba bamusomesa bamujjanjaba tokkirizibwa mukuba tokkirizibwa mubogolera ebyokulya tebiteekwa mugwako bwe bimugwako essente bamuwa omwana olwabiri lwe olwasatu lwe olwataano lwe according omwana nti Muhammad nti alina okufuna olwabiri olulwe buli week kati ne maama alina okufuna akakeke sijja kwogera ku kyankalanya bantu nkamanyi naye omuwendo gwe bwabawa naye ako kantu kaabwe sako yaabwe balina omumuwa naye Bungereza ekikola tewali nidi lwaki aba akola because alina okulabirira abaana bano temuli bakozi Abangereza mmwe temuli bakozi abasajja beenu be bakozi America mwe bakola wano minimum wage esookerwako pound 8 ne pence 2 ye minimum kakati abo nawulidde nti eri abakolera pound $6 kakati ze pound 3 ze pound 3 anaawo boba okola bityo boba oyiza masowaani muwaga maama soko okiddemu owulidde ki nawulidde nti bakolera £60 ye minimum wage America $6 kati $6 wawulidde nti bakola batya minimum wage nti etandikira ku $6 ewa America otyo kakati $6 bwenzikyusaamu wano ze pound 3 ze pound 3 z'abaakolera naye ng'ali mu bisepiki eri ebyamakido emabega akyusa bibaga yeetika mbuzi okuleeta mu kimakido wagamaama balina bimankaniri ebinene ebyo ebikola zibaga ebi kati kyobola bayungayunga bushifuti kyova tebalabika wazzo balaba tebalabika agata ono n'agata nze kineetaagisa wano shift okumakinga ends meet ewa ebungereza kubanga wano omulimu gw'omuntu asomye kati palukula essenti we journalist obeera ku pound 2 an hour pound 2 an hour ze sente mmeka ze dola nga ze dola ana dola ana dola 3.7 bwezi according to the rate muntu kyo kati oli mu engineer oli dokita akasente ko kaba kairi waggulu £20 an hour plus
ate mwembe sebo wano n'okuvuga emmotoka n'oba nti ovuga kiroole ekyo kimagulu 10 is a skillful job eyo sebo skilled labor eyo eyo si bino birebalebe ebira okuvuga baasi wano obeera professional era nzikirizibwa okusayingira ku passport nzikirizibwa okusayingira ku kintu kyonna owaayi kasi wangi abasajja babalabye nabaleese Mukati abasajja babaleese Mukati niŋŋamba muli Masaka mwabaddeho ima mwabaddewa ye New England oyo tuli mu America abasajja ng'ennyambala mbi tewali sitayiro nga tebanyumye nga beggaddewo nga buli omu yeggalidde tuli mu interview buli omu tebaggaddewo olina gwe walabyeko omusiiwuufu basiiwuufu bazibu basiiwuufu balabika be banaabira ku biiki si medimo nedda balaka banaabira mu mmotoka moka binene bitwala amazzi mangi ebyo kati sajja nabulabye nga tebanyirira tebaaka wano omusajja yakulaga Bex wamulaba yakugaa Gucci omulala yali akweyambulira n'obuga akomaawo ambala Gucci bano abasajja bambadde kyabo bweki kyewalabye nalabye bivaavava nedda si bivaavava nalabye bivaavava awo engatto nga tezirina mannya basajja sitole ki bajjeko Bungereza United Kingdom of Great Britain eryo erinnya liwulira edduka UK ate nga bagamba UK muli basiiwuufu wano tweyagala tulya tunywa tulya ttooke buli lunaku ani gwe walabye atalya awo be naleese nabalabye naye nga ziwaga maama salabye n'omusajja alya ttooke awo buli wiiki balyaki waga maama bano be balina empologoma za diaspora ngaani zawedde aluwasaala bamutugamba munene muzibu tanaba kulabikako izawedde sinaba wakola kabadi awo anti bano bakozi bakodo tebalina sajja bakuteka ku stage wali no steeringa show tewali vibe sajja tebalina vibe waliwo ya racing awo ekimotoka gude ngambona amafuta ganamutuusa gyalagono agaga racing asajja tebalina vibe yakiri tebalina vibe batudde awo oli yeesigamye ono atunudde eno ono yayogerera ono nga bali awo bonna balinga bali okoyima mwabadde waawo tuli mu Massachusetts merayo ani masani Massachusetts tuli wano musebo America gye tulimu America katabanika bano kali awo kazzukulu kakati abasajja b'eno bamagezi ki abasajja beeyo balina okujja wano tubayigirize ennyambala tubayigirize diet abasajja bawa abasajja ba Massachusetts simanyi wani oyo Boston baganye n'okula akamiliyoni nabalabya begugunze baganye okula kasi abasajja b'eno ba mu America ng'oli UK ogambye bakole batya abasajja bafune styling they should style up bayige endi ennungi bave kuwaga maama bave ku makido balye emmere enfumbe ezaamu amaanyi ereeta omusaayi energy giving food yaki waga maama nedda chicken and burger bye balya balya akacaayi k'entangawuzi ennyambala eri etya ennyambala eri awo saagitegedde abasajja b'ehoyima eri nabbanja gyava prime minister obawa amagezi ki abasajja amagezi geno bbawa basooke baddeko e Uganda bajjeko wano ku holiday simanyi wabakkirizibwa okujja wano
Omanya ate okujja wano bali basooka babonyaabonya abobola. It's not a direct route. Balina okukazanga bwe bakukaza e Uganda ng'ojja wano. Omungereza tamala gayingiza mu America bw'ati. N'akatabo kaabwe bamanyi n'okukuzaayo nako. Bangi nnyo bwe bazizzaayo. Ate bagamba musiba mu inbox nga mubasabiriza. Paayo muganda ate nga tubasaba British passport. Ye passport yokka gy'otambula nayo buli nsi yonna tewetaaga visa. Kasita olaga British passport bagagenda sewo. American passport yakwogerera. Lero wali green card. Eyo green card eyo esooka n'ekuzoganya n'okola simanyi biki n'okola tejja wana green card. Eyingira London. Balina okusaako empapula omugugu bwe guti. Kati America lwaki egamba yegundi wammwe abasajja ba wano bagamba mu bigambo kati ate balina action olaba ng'wagala omusajja ajerega ne Champions League wano number 1 yagamba mbu eyo simwe ffe tuli kati bo balaba ki wano buli weekend Bungereza ku TV yayo wano era akawumbi kamu n'ekitundu oba bubiri Premiership ye end of the world. 2.5 billion tune in to watch the Premiership every weekend. So omusajja numuyita mutono musamba munene. So which means Bungereza esinga America buli kimu. Kakati guwatambula konola Old Trafford tourist site Old Trafford eyingiza abalambuzi okusinga abajamu. Kati mu America obaze kulambulawo kya kiki obaze okulambula historical kiki ne wano waliwo kye bayita Buckingham Palace ereeta abantu kumpi kawumbi kalambo okulambula Buckingham Palace ewa Queen olubiri. America talina history. Arua mumpe Arua ewali Millennium Dome wagituukamu n'otulaga underground nga zirizi n'otulaga butram nga kusa n'olaga transport for London TFL kati watulaze ekyawe entambula yaabwe eri etya eya public transport. Abantu bagagga bavuga mmotoka ekyomotoka kyo bakimala ensi yakola n'okuba ne system mwe weeyagalira oba ovuga oba tovuga erina okuba ne system. Obuyumba bufunda buli mu vibe. America ya tabbu gwe walabyeyo ki ekya tabbu kakati njagala otubuulire ensonga zino ng'ozirina walabyeyo ki ekya tabbu mu America. Ebintu byonna bya tabbu nga ki? Wano wagenda ku Emirates tabbu n'otuula ate tawaatuula wali wakola history. Gwe journalist asooka okutuula mu ntebe ya Ateta. Gwe journalist asooka okutuula mu ntebe ya Sir Alex Ferguson. Wano tewali bya tabbu. Ati kinga ki? Abasaya bakugiddeyo mamba ze babadde bavuga Hollywood yiyo Hollywood Universal Studios bitandikire eno movie akazanyo ka movie kawa. Akazanyo ka movie katandikire eno agiraba Hollywood nga abantu bali awo tebalina vibe bakuyitako ku isi. Wayagala bakolako interview buli omu atambula butambuzi oba kiki nga tebali bulungi. Kati wano wajja ku Millennium Dome n'olaba n'ogamba nti ani omwana oli gwe wasangawo ayatimba ayatunda tikesi mu seconds 2 mu Afirika. Eyo bajjayo. Abasajja ba mu America bano n'abakyala mu America muba bakaki mu UK balina ku styling up bayiga okugaba ku ssente bw'aba bazirina bayiga okulabalira abagenyi okubudaabuda ku bagenyi kubanga gwe tebaakulabiridde. Kyova olaba abayimbi b'e Uganda bettanira wano buli y'omulembe y'amaanyi wano Shiba ani bajja wano ate buli ajja tumula bajjula. Abasajja Kamiri yazze bagenze gatta shifu tebalabiseeko ne beekwasa mbu Nuupu mbu simanyi tetwamulayo tebalabiseeko bagatta shifuti. Nedda.
ate kati ojola ekiyonge nti abagenda kugoba mu nnyumba. Ye abasajja enzijanjaba yaabwe tebanatubuulira nti ffe bw'olwala bakujjanjaba bati. Ffe bintu bye twabibabuulira. Anti eno wala omuyimbi omuleeta eno wala in Americans eri wala muganda wange. Awo wali ebyo sente kyetaagisa mupangisize ennyonyi omuleete mu entertainment. Bw'oba ogamba nti olina sente kwata kamiliyoni okwate Shiba obateekemu akanyonyi bagwawe Boston. Tebakisobola. Tebakisobola, ffe tubisobola. Wano ffe buli weekend tufuna ba artist abakabi. Kati eriyo ba retired General Nalabye Sekamate retired, Angela Kalule retired, ani oyo mwavuka gwabe ba retired bonna bali eyo. Tewali active member wanakuba ndongo. Atano. Desire Luzinda yaliko wakabi. Aliawo yali tayalinga. Okay. Angela Kalule yaliko best vocalist. Yali tayalinga aliawo. Sekamati yaliko best entertainer awase alia. Namulabye akola interview awo nga yevedde bwati sente zaabwe bazibalyako ng'aliawo. Okirawa. Megadi. General Megadi aliawo microphone yazizayo kugombola simika kati asoma busawo. Aliawo takyakuba muziki. Ani okuwa interviews ani agirina gye yaliva. Ragabe aliawo musajja. Waliwo abasajja abaali ba journalist abakabi namulabye ajawo agaddewo ng'akuwa bibooziboza. Yali kubukedde n'ateeka nnyo nga Lwasa muli bubi. Bonna bali awo Royi yasooka wa Medimo oba ate bakyankana kine Medimo n'asala Atlantic n'ajjeyi. Okiraba baliyo bali tired. Ekyo bagamba. Simanyi bagenda kwesayisa kuba tebalina obasisinka tebalina sports. Tebasobola we Bungereza kyebava baddukira eno. Bungereza yeetaaga certain quality okubeera wano. Ogenda kukola mulimu ki? Kyebava badduka ne bajjeyo babeere eyo New England, New Mexico, mayiro kakaaga bali eyo wansi. Waliwo bakugambye yateeka Civic yagiteekako erinnya lye Honda Civic yabaddeyo simanyi Maryland eyo. Balimirayo kasooli. So Bungereza mubeera n'abayimbi baliko. It's unique. United Kingdom of Great Britain. We wali BBC World Service. #1 BBC. CNN eri wano. CNN eri awo ate etuukawa. Kakati bwagala comparinga ka CNN ku BBC. British Broadcasting. Big Ben wagituukako Big Ben. Nagiraba. Eyo bagirambula buli lunaku Big Ben. World Meridian Time wagiraba Woolwich Meridian Time. Essaawa zonna ez'ensi bwe bazikyusiza. N'Amerika weegijja. Ate Central American zonna awo webakyusa. Buli kirungi byonna biri wano Bungereza. Omupiira guli wano Bungereza. Obwakabaka buli wano Bungereza. Okumanya birungi ne Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuwa essaza Ddambe eryo 19. Amasaza tegali 18. Eryo 19 liri wano Greater Manchester. Musajja teyakuwa history. Omusajja yampa. Omumbejja wano wasomera university eri wano sijja gyogera omumbejja wasomera. Ali wano. Kati bano tebalina kibagamba. University z'ebyafaayo bamutesa we basomera ne bababbulana ne baba n'obwassa. Sajja b'amaanyi wano. University of Oxford, #1. Harvard yo. Harvard we kali awo kukakompyalinga na Cambridge, University of Cambridge. Kankuleke musajja gwe. Oxford University okyalina n'okujja okukwata ebintu olaga abasajja abo. Bagenda twepankirako mu kiki balina kiki. Sente tubasinga currency. Tubasinga okunyirira. Amamotoka agavugibwa wano agasabuka ag'ebbeeyi ga Bentley gali wano. Bavuga bimotoka biri awo mu kimu Chevrolet. Ne United kibiru yakigoba. Manchester United bw'etakulangira kintu wano.
kichokoleti yakigoba nga tekitunda bakitundako wano ku busente se ne tukigaana ekiri mu vibe. Muganda. Kati wano waliwo jjagwe ya Mungereza. So mwe temukola shift. Tukola shift yemu tetugatta. Tetugatta. Wano nansi wa wano akola ennaku ezi 3 mu week. Ezi 3. Akolayo longodde emu ne normal hours 2 ennaku 2. Akola 8 to 8 oyo longodde emu mu week n'akolayo n'ennaku endala 2. N'akwata pound 10,000 omwezi nansi. Oba 3 take home ng'amaze okujja ku 3,000 mwezi. Ze dola nga 7. Oba 6. Omwezi oyo ye nansi. NHS. Mu wiki yekolera ennaku 3 kyokka abo bajja e Uganda mu holiday bamalayo emyezi 2. Omumerika bw'ajja e Uganda ogenda okulaba oti Naalongo banzibye agira ati okwebulungula nga tasasudde na za hoteri. Bamutyeko keesi ye musimanyi mu Speak Hotel n'abatwala awo mu kooti n'abulwa bagana bamubanja rent. Bavaawo abo be babanja rent. Be Amerika abasama abo abaana tebabamatira ab'e Uganda abaana abamanya abasama abalya cash bava wano. Bali abasama ab'e South Africa yalinga alya cash yafa dda. Kati medimo oba abeera wa? Simulaba ku Uganda ngaze kujoga. Simulabanga. Ajoga abeeramu. Ate abasajja bwe bajja enkuŋŋaana zonna ez'amaanyi gagadde bwe zibeera eringa omunene tumulabe ku high table talabikako. Abeera wa? Mu bisekuusi. Abeerawo. Simulabanga ku high table. Ng'omunene yakakadde Kampala buli lunaku. Simulabangako. Ndaba gundi ono yani we Holland. Richie. Be bajjaawo ne bajogaawo Lady Mezaya ne bajja ne bakujogaawo. Medimo simulabangako talina vibe. Mbu mwe mwekwata mwe mujje Kampala mu abasinga okwekwata. Omusama nga yavudde wano gwe munyonyaawe kibeerawo ebyennyanja magumba gwe basama bangu baveeko sente baweeri. So abasajja bano wabalabye ku bano kikyolaba kikyewalabye. Abasajja tebabadde na vibe. Eyo musama bwe batolina vibe oba wano nakyeno. Ng'otudde weesigamye oti katebe kaagala kugwamu ate kati oba oli musama okutte ku ttamooti. Oyambadde saati tekutuuka n'abalabye awo saati nga amapesa gaagala kupasuka tezibatuuka. Kati oba musama. Era bosi bajja balaga motoka n'oli omukyala yabadde agamba gashumba simanyi ani kikonyogo. Naye yakulaze motoka kiki kye balaba mu motoka. Yasoose kulaga eno benzi yange simanyi lwaki babyesibako medimo yakubuuza nti bw'oba emmotoka yiyo lwaki otambula n'empapula zaayo. Emmotoka yiyo ate kikwetaagisa okulaga kaadi y'emmotoka. So walabyeko omusiiwuufu kwabo. Nze raggo ngambye nti nabadde manyi ozzeeyo olihoyima. Kiki? Abasajja bonna babadde basiiwuufu bonna. Bonna be naleese. Oli omusajja yalinamu ka style omuyimbi waffe Beniani oyo. Yali astylinze apo. Abasigadde bali kuki? Baddeyo mu ssomero lya designing. Baddeyo mu ssomero lya design. Bagambe bekiso abaweereze ku bintu wano bya Gucci. Ebisoba birinda. Wamulaba ne panti sapatu mwali nnya. Ye munene. So abasajja bali kuki? Ate Amerika keetiisatiisa nako. Saya bateeka mu tenti awo. Beekubako enjawulo. Beekubako. Beekubako enjawulo. Abasajja n'obukodo bakodo. Ogenda kuddayo nno nga tolina kyofunye eyo nkuwulira Faruku. Gospel